2024 Uganda yagwamu ekyekango kasasire yali akunganyizibwa mu kifo kino eky'ekiteezi bwe yabumbulukuka n'aziika amayumba era okukakana ng'abantu abasoba mu 20 baluguliddemu obulamu. Gavumenti bweto yavaayo n'esengula abantu mu kifo kino era n'efuna n'ekifo ekirala ewayiibwa kasasire buyala ku lw'emityana ng'era gye buvuddeko gavumenti ya Japan yavaayo n'eweeya ku n'ensimbi akakadde kamu n'ekitundu eza $, zikozesebwa okulongoosa kasasire ono. Tufunye bannaffe abatukwatirako aba UN Habitat nga twafuna obuyambi okuva e Japan obuweereza ddala akakadde ka $, kalamba oba bwe bumbi nga 3.5. Kati olwaleero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja atongozza omulimu gw'okutandika okulongoosa kasasire ono ekiteezi. This is still work in progress. I want to request that our donors, our brothers in Japan should not keep quiet. Ssaabaminisita ategeezezza nti omulimu gw'okulongoosa kasasire ono gulina kukolebwa mu bwangu. Expect KCCA to continue safeguarding the gains so far made through this rehabilitation and maintaining high operational, environmental and safety standards. Let me look at Buyara. Let us not see another Kitez tragedy in Buyara, because I'm already told Buyara is a mountain already. Nabbanja era asinzidde wano n'ategeeza nga gavumenti bw'erina enteekateeka ey'okulaba ng'ebifo by'enzigota mu kibuga biggyibwawo olwo bazimbemu amayumba ag'omulembe. Ate nga ne ba investors tubafunye abagenda okukola omulimu ogwo, naye nga mukyalimu slums nga Katanga. Kati ebibuga ebisinga baddira abantu abasangibwawo ne babasa ewantu bwe tugenda okutandika okudevelopinga ne bazimba ne babawaako ku bizimbe bye bakoze okubeerawo ate n'ekibuga ne kyeyongera okunyirira. Nabbanja era awadde ekiragiro eri ekitongole kya Kampala ki KCCA okulaba nga kasasiro yenna yateekebwa ku nguudo ng'abantu bakola bulungi bwansi obw'obuwaze ayolebwako ku nguudo mbagirawo. I've seen some skips or some heaps of garbage when I was coming here. I direct KCCA executive director to make sure that you collect all that waste. Luno twagala kukikola mu ngeri ate ennungiko okusinga nga bwe twakola. Luli twakola kasasiro ne tumuteeka ku makubo. Ku luno tugenda kweteekateeka tube n'emmotoka ezisinga ku ziri ze twalina. Naye njagala okubasiima nti omulimu mwagukola. Era n'oluddako tugukole nga 29. Ono era asabye gavumenti ya Japan okwongera okuvujjirira Uganda okulaba ng'ekizibu kya kasasiro mu ggwanga kigonjoolwa. Tetwagala kulaba nga ate tufune ekizibu ng'ekyali wano. Ky'ensonga lwaki tugamba KCCA erabe nga butya bwemanaginga kuba bamaze okufuna training okuva wano. Bano abazungu abaatuwa sente zino ba Japan baatuwa $1.5 eza $. The billion nga 5 point something oba 6 awo eziterezeza wano naye nga batusuubiza okutwongera okulanga kyonna kivaawo. Nze kusinziira nga bwe ndabye waliwo omulimu ogukoleddwa. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.